Ebirowoozo by'ogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'abyogedde. Kati ngamba Canada. Onze Canada. Mwaka ki olwo? Tuli mu 2021. 2021. Yes. Kati ngamba Canada. Nga nsanyuka. Ate nno manyi nno ebintu by'ogendewo tamaba gabiralaasa kubanga batoli so sure. Nzira waffe nsirika. School fees bazimpa nsirika. Nanze negola ano sina certificate ya busomesa n'abaffe bamanyi nasoma busomesa. No soka ne webuuza abantu ngabo. Like omukazi omukulu. Serious. Toka abaye. Notagamba nti oba onali myaka gya muzzukulu wange. Nosasira omuntu. Is this a setup? Mukama ajja kubindaga. Ajja kubindaga. Omwana olina atuuka n'okwagala okwasaga lubindi zange n'azinzijako n'azikasuka eri tuwaze setup. Kale. Okay. Saagala kwegatta ku bantu besimanyi sikumanyira sikulabanga nabo. Amanya gange nze Mubiru Dafin. Mubiru Dafin? Yes sir. Obeera wa? Mbeera Bamunanika. Bamunanika? Mu Buto. Luweero? Yes sir. Otyo. Kye kikulese wa? Ekindeese njagala mukyalo ya nabiwulidde ku Bukedde TV. Nabadde nebasina babaawo omukyala mukwano gwange bamuyita mami. Eyansindikidde voice n'angamba omukazi bamukutte yakubba genda ye kawempe tula ntuse tula ne bansindika wano. Kyenjagala oti kwange wano njagala mpe passport yange yazinzijjako ne sente zange $2,300,000. Omukyalo ono oyingira otya mu ddiiru eno era ddiiru yali kuki? Ddiiru yali yakuntwala bweru nga ngamba ntwala Canada kola. Eyamunconnectingako omwami bamuyita Sejjirinya era wa ku kyalo okwo. Eyamunconnectingako netandika muwanga sente nga nzimuwamu installment paka lwezaggwayo. Nga yansubiza okuntwala bweru yatandika nga ngamba nti ntambula within 1 week. Nagenda olanga week eweddeko. Ne tugenda mu 2 weeks nga bwe mbuzo n'omwami yamunconnectingako nga ngamba nti nanga ngamba tumujja tambula ebintu abikolako biki. Kati omwami engeri gye yali wa ku kyalo nga tenena batanzeera okwewaffa ajjako. Saabeera nnyo scared. Ne ng'akangumiikirize. Abatanze bamuzaala eyo wamwe. Atera okujjayoko alinayo waatera okujja eyo era y'ensonga lwaki oyo omwami namutrustinga ne mwesiga ku lwekyo. Nagenda olaba tugenze mu mwezi. Olondozanga gwakuna n'angamba mu May tutambula first week. Nagenda olaba May sisobodde tambula nesibiwa nnyo obudde ne ng'akangumiikiza omukazi we namuteekako pressure ajja gamba lwaki mpapa ate yamunconnectinga kandaga nti muntu mulamu era atwala abantu mbu ne famire eziri eyo. Nagenda okulaba yagamba nti famire ye eri Canada. Bw'abaana ye bonna gye bali. Abaana be bonna bali Canada. Nangamba era bw'ona otuuka eyo bagenda kukwaniriza ogenda kuba bagenda kufunira omulimu ogutegeera biki. Yali ansabye $5,000,000. Ne mugamba sijja sobola nja kukola $1,000,000. $5,000,000 nga za kukola mulimu ki? Paperwork byonna ne air ticket nga ngamba byonna. What? Ne mugamba nti nga sina sente ezo nangamba nti ojja noonya $2,000,000, $3,000,000 nzikongerereko ogenda okole kasita muli baana baffe. Bw'olituuka eri gwe olimanya ky'olimpa nanga naye teweerabiranga nnyo omwami ono Sejjirinya akunkonekitinzeeko. Kakati awo we nagumira nagenda olaba nga May gwansuubiza tetutambudde ogw'omukaaga tetutambudde ogw'omusanvu tetutambudde ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi kati 11 nenkyusa mu kkala. Nentandika omusindikira nga message ku WhatsApp nga ndi mukambwe. Nangamba kikulu Dafini kati weeyisa buyogera nange ng'oli road. Ne mugamba seeyisa obingumiikiriza wangamba ntambula gwa kutaano. Paka kati bw'obeera gwe ne muganze natunda buli kimu. Ne mugamba nga mmanyi ngenda tambula ngenda enkole. Naye paka kati sinnatambula ne mugamba weeteke embigalo mu bigere byange. Ne mugamba naye nga toyina mutima gwa kizadde. Olwo nga wayise ebbanga ki?
nga wayiseje emyezi okuva mu Gwokutaano gwe yaŋŋamba olwo nga njogera mwezi gwa 11. My God. Kakati omwezi gwa 11 we nayogerera nga ndi rafu gyali. Nanzijangako nga bwalaba tukyatinga bwalaba njogera bingi nga nzijako. Bwalaba njogera bingi nga nzijako. Kati twatuuka November 2nd week. Nankubira essimu nasangako essimu ze missed call nga 3. Nensooka nkubira ono mwami yamunconnectingako. Ne mugana n'abatanza nkubire naye oba kiki. Nanga nti nange eka atumye n'obwana nzije nkunoonyeeko yakubye dda nga takufuna. Naye mbw ayagala kintu kyayabise mutambule. Ne mugamba nti ye nangamba naye olida ne mugamba ndi mu kibuga. Nanga kirungi oba oli mu kibuga mukubireko. Kati mukubireko oli onjogera n'omwami. Kati we nakubira n'abatanzi ne mugamba nsanzeko missed call zo. Naye obadde ngamba ki. Nangamba nabadde njagala olete passport yo tuteke mu visa tugenda ne mugamba nkufunye ntya. Nangamba ogenda kujja kodi Kampala primary. Kati wena tuka kodi Kampala na kolo nnaku sajja ngampuli omutima gwange ngamba omukazi ono mutwaire passport yange ddala. Nga already ne sente ayinza okuba yanyaga. Enkolo sajja nkera n'addamu nankubira ku makya nanganga tewaze ne mugamba saasobodde. Kakati kumacha nenga akangende ndabo omukyalo ono bwe natuuka namusanga kodi Kampala nanga ayimiridde wabweru bwatu. Kodi Kampala wa ku police? Ku primary. Nangamba obedda nkulinda wane no bikikati ngaba obonna ababoda bandaga bamumanyi. Ngabagamba muje bale obedda oyo omuntu gwenninda ate nabadde sola bamu connectinga ko nga temumumanyi. Yes. Ngandaga wali nti ddala abantu bonna bamutegeera. Nangamba mbadde njagala passport biki kati mukumuwa passport yali sinnagimuwa. Nangamba banji muwe. Nakubira omusajja namugamba oli wanze ndi oli ku migration oli kugundi mbadde nkwagala ogenda obooking tickets z'abana abaana biki. Nga ino omusajja gwayogera naye. Kati omusajja namugamba nti njagala ompeyo kasoda. Omutima ne bungana nayo n'omukazi talimba. Lwajira ne ngana naye engeri jangaye nti visa kati ne mugana nayo ngamba oti anto nzija ku passport nga tetugenda ngana ku biometrics byonna bicho ba submission biki. Nangamba nti fe byaffe tebiringa biri mwe nti mwe mujjiri abana abavu fe byaffe ebintu ebyaffe bigenda kujagenda kukoneramu n'emyaka 10. Ntende walira nenkwata passport nenjimuwa. Bwe naddayo eka waisewe nnaku nga 3 nyamugamba feedback update me. Ngatanziramu update me ngatanziramu kati olwagira tuyingira December 3rd week mugamba mbadde ndi mu kibuga naye njagala kuddayo mu kyalo wandi mpadde wane ekyokola nentegeera nti bwenzirayo mu period bweti ntambula bwe kibanga tekyetagisa kuddayo nenva wano nentambula nangamba nti guminkiriza omuntu ayagala obugagga oyina okuguminkiriza nensirika guminkiriza. Kati olwagira nengamba nentandika omusindikira ngawo message nga mugamba mukazi gwo oli mubbi naye nkusabira kyonna kyonzibye ne bali badde ne buli badde ojja kisasulira ne bali babaana bo nangamba mbu oli mulalu lwaki oyogera bwotyo nange. Kati awo nambroking ku WhatsApp nga ne bwe nkube essimu zange azitadde azikoze eki nga sisobola mufuna. Then nenjogera nenzirayo mu kyalo nenjogerako n'oyo mwami sejirinya ya muconnectinga ko mwami nange buli mukubira sikyamufuna. Buli mukubira sikyamufuna ne mga sejirinya weewala okuddamu connectinga ku mukazi weyo omuntu yenna kuba ajja baleetera ebizibu omukyala alayika mubbi. Sejirinya nanga omukazi omukyala ali myaka ng'emikono. Mukyala mukulu alayika ali myaka nga 8. Kinana oba 7 mumekala kuba yeekolakolako naye nga mukyala mukulu. Era omulaba weebwe ekitiibwa n'olaba nti bintu byagamba bituufu. Ate muwulira ye dokita. Era yeyita Dr. Rugudde n'abatanzi. Kakati munnaye bwe naddayo omwami nangana nange sikyamuwuliza naye kamukubire ko yamukubira lumunga tulina ffenna bwe tuti mu kyalo. N'abatanzi n'akwata essimu bwe yakwata naye fula nti tawulira byayogera n'amuggyako. Bwe yaddamu mukubira teyamufuna paka kati. Kati awo nengamba sijja kubeera ku ekyo kimu kanonye ekiddako ekirala. Yes. Kati obadde oli bamunaniko ogenda owulira. Nabadde ne base n'okwebaka naye ng'essimu yange tekuli muliro kati bwe nagizizaako ku kyaja nengenda ku WhatsApp mami wange nansindikira voice nangamba Dafini omukazi yakubba bamukutte naye ngalabi wano kugataliiko nfufu enkyakeera ogende kawempe kutula
bakuyambe. Kati Daphne yali akugamba akutwala mu conference kukola, yali akufunidde mulimu, yali akutwala mu biki, mwali mugenda mu biki? Yangamba ntwala kukola, teyali conference, yangamba ntwala kukola. Kyalinayo emirimu e Canada. Naye nze ekyali kinuma byonna anzibye ssente ne passport yange agigaanidde. Nze namugaana natunda buli kye nali nnina nga nsuubira nti ngenda kukola. Era nga mmanyi nti bino bye ntunze bijja kunnyamba nja bizzaawo mu budde. Naye nga mugamba nga ndagira ddala nti ye tanneeguya nako nga era ngamba nze tombulire ebyo biki essaawa yonna ojja kugenda okole. Nga n'oli omwami yamunkonektingako amukakasa nti oyo omwana namugamba abeere mukakkamu ajja kugenda akole. Bwe nawulidde ogwo omulanga ne ŋŋaaka ŋŋende, poliisi ennyambeko omukyalo yanziriza ssente zange kuba ne bwagamba kati nti kugenda sikyayagala, anziriza ssente zange ne passport yange. Nsaba kuyambibwa. Kitegeeza tewagendako ku embassy e Canada? Tetwagenda saagendayo. Wabula buli namukubiranga ebiseera ebimu nga ŋŋamba ndi eno ku gundi kwembase. Ndi kwembase, ndi mu line waliwo lyanga ndi mu line namba 4. Ndi namba 4 mukazi muyaaye mubbi era nze nalwawo kitegeera nti muyaaye. Naye ebikolwa bye n'enziramu gye yanzirangamu ku last natokeesaya ne ŋŋaaka kati ono yanziba. Alright. Baganda bange ensonga bwe zityo bwe ziri, ensonga bannangi process ndowooza tugenda leeta wano omuntu abannyonnyole process y'okugenda e Canada bwebeera. Ebintu tebitambula bwe bityo. Olina okugenda n'okola biometrics ne bakuggyako amaaso ne bakuggyako engalo. Bwe baba tebakuggyako ngalo then kakati oba olagawa. Okitegeera oliita utatandika okulimbalimba ebintu birina entambula gye bitambulamu. So ebintu byonna tujja kufuna ndowooza abantu babasomesa ebintu bino nga ebibeera. Naye abantu babbibwa mu kubbibwa okutaliimu okutategeerekeka bulungi nnyo. So kikyoyagala Daphne? Njagala gavumenti ennyambeko aba abalina obuyinza bonna bannyambeko nga ne President Museveni otegedde kuba tubbibwa. Ate oluusi ffe abamu nga tetuyina na ngeri gya kutuuka mu banene. Badde nsaba omukyalo oyo bamukwate, amateeka gamukwate, anzirize ssente zange ne passport yange. Sikyayagala genda naye. Omukyalo alina woofiisi talina woofiisi? Omukyalo oyo nze simanyi kuba nze namusanga nga bwe nagambye nti yaŋŋamba ndi wano koodi Kampala we namusanga. Kitegeeza mwakwataganira ku street. Kati ssente ezo zonna zisimusindikiranga mu installment. Naye nga buli musindikira ngamba nzirisiivinze era ne bennayitako okuzisindikanga gye bali obujulizi mbulina. Aba victims bangi. Mama jangu wano. Jangu. Oyo katusoke tumuleke ensonga bwe zityo bwe zitambula. Tetwagala njwanjwa, tetwagala waayiriza. Twagala ng'oyogera mazima ng'omukazi yakubba. Tetwagala kwonoona mannya gaki? Ga mukazi. Gwani? Bamuta Nakalanda Angela. Nakalanda? Angela ndi mukyala wangabi. Obeerawa? Nze mbeera Gayaza. Oli mukyala oli mwana? Ndi mukyala. Omuntu yenna kasita oba ng'oli mukazi ng'olina amabeere oba mukyala. Abagamba mukyala gundi. Nze ndi mukyala. Naye omwana yawukana n'omukyala. Era ndimu eri ekkubo eryofuuka omukyala kubanga n'atubbye abadde mukyala ng'alina abalala. Kyewandigambye ekyo. Ogambye amanya? Nakalanda Angela. Nakalanda Angela. Diiru eno omukyala ono omusisinkana otya, omusisinkana wa, mukkaanya mutya ku bintu bino by'otugamba? Kakati story yange yo eri somehow private kubanga nze nali ebiseera ebyo nga nsomera ku Buganda Royal Institute oba ogimanyi eri wali Emmengo. Kati nze bansindika mu course gye nali saagala kusoma nga sigirinamu interest kuba nali njagala kukola hotel management and catering. Kati senga ngenda ngamba soma obusomesa olw'ensonga nti ffenna tuli baki basomesa naye nga ngenda sikola ki saagala. Naye nga ku nsonga eyo ne sponsor wange abeera na Denmark nga mpeera school fees ng'omanyi bano bamulekwa batwakula mu kitongole kya bamulekwa. Kati nga ngenda ku Buganda nange kyeka abantu nga alina emikisa gya ssente ndowooza watu weyangwako mu eyo process. Kusanga ku Buganda kumuteesa loyo. Kumuteesa loyo bulungi nnyo. Mengo. Nga omanye awo ku Buganda ayagala asoma tayagala ng'okola ki? Obireka. Bampadde akasente kange. Nkakwata akasenge omukazi. Kave Denmark. Anti sponsor wange bampa school fees.
asindika cash basindika cash bayita mu bitongole kati ezo sente bazimpa nina okugenda ne bankinga kubanga ku Buganda twali tulina students number yes kati nga ngenda nga nkozesa sent agent z'okusomero saaziwangayo naye nga gikalina okulaga receipt senga wange ng'okikola otya nga nkwata receipt ze nasooka osasulako edda nga nzimuwa oba nga nkwata receipt za mikono gyange nga ngenda nga nteekako amannya gange mu njogere nyangu ng'ogenda kunnassa ngamba fera ng'ofuna receipt kubanga kye nali njagala nali ndabanga nina ki way out nga ngenda genda nkole nfune sente sikunenya eno kasonga kati I can fix it okitegeera kati ng'omukazi kasente okafuna nkasente nkafuna mukazi nga nsooka nga muwaayo emitwalo aga ameka 5 yakusanga ku Buganda ku university kwennyini ate yangwako nga I have my money in cash yakulaba atya nti oyagala genda bwe kakati kankubuulire olaba okulubiri awo ku Centenary Bank y'elubiri awo erubaga babbirawo nnyo abaana ne kazini wange ali victim naye nga awo erubaga Centenary Bank njiraba bamujja sente na munsawo kati omubbi abaliko eddagala yes kazini we bamujja sente munsawo bamutana Nicholas gasomera ku lubiri okitegeera kati omuntu agenda okubba abakufollowinze up abakulabye era kiba kitegeeza omukisa gwaba gudde mukisa gwa sente we balina abo ababbi balina ebidagala byabwe kubanga omuntu asobola okufera n'akujja sente mu ngalo akikola atya ajja ku university akusanga ku campus yes tewali ya connecting ku mukazi ono tewali sijja kuwaliza nti noba gundi tewali sina bwe ngenda waliza atandika atya ekiboozo ekyo ekyogendebwerwa akikuleetera atyo kikwambaza kati nga janga ngamba gyebaleko muwala konze kale naye gyebaleko nakava ku ssomero senior for vakist nga ngamba gyebaleko konze kale nyawo naye gyebaleko nga ngamba oyina interest yonna ey'egenda ebweru ne mugamba mukyala omanyi mukyala mukulukulu ayambala galubindi she's a responsible woman ayambala n'abeera smart ng'era omubbi w'omumanyi abeera smart yes omuntu yennabba teri muntu abbira mu rugs tebakikulimba abeera smart very smart kati nga ngamba ajanze dokita nga tasooka kunyanjira amannya ge ngamba kimu agala okugenda ebweru konze mukyala sinaba kutegeera nange tomanyi gwani atwala abantu ebweru ng'ateekako akadokita kyeka munange eddagala erimu bwakadokita ngamba nze dokita Elizabeth Nabatanzi konze nange bampitani Angel samugamba my full names nga ngamba nze mpangira abaana n'abaana abatonga gwe ne bagenda ebweru ne basucceedinga ogenda okukola ki okusoma okola ki ogenda okola nga muzi supermarket tagamba muli mugenda kukakalukanya otye banze namugamba nze sigenda kubyeyo saagala byeyo nangamba you're going to do clean money okitegeera clean money ajudde Canada ajudde Canada akuleetera Canada America yasooka nangamba bweru ne mugamba nze sigenda bweru kuba byeyo nga nze nina mbongo wange Saudi Qatar eyo sigendayo kubonyaabonyezebwa kunkomerawo mu kofini nga sisobolayo ekisooka nze nga nze neewa emirembe ebintu ebinkakalukanya sibikola saagala byenyigiramu ngati ngaleeta nga yawula ekyeyo kyayagala okutwalako kuba luli yakireeta bweru nomugamba ebweru wawo oyogerako abatuufu yes kati nga ngamba Canada konze Canada mwaka ki olwo otuli mu 2021 2021 yes kati nga mugamba Canada nga nsanyuka ate nno manyi nno ebintu by'ogendewo tamaba gabiralaasa kubanga batoli so sure nzira waffe nsirika school fees bazimpa nsirika era nze negola wano sina certificate ya busomesa n'abaffe bamanyi nasoma busomesa mukama katonda wange naye nga ku Buganda lwe woogenda n'okebera mu system my name is the Angela nti waguladuating yes nti I was a student there nti sa graduating ane kati wano sengange namugamba I graduated okitegeera
omukazi kati nosooka ne weebuuza abantu ng'abo like omukazi omukulu serious tokaaba notagamba nti oba ono ali myaka gya muzzukulu wange nosasira omuntu kati singa kyekanze ndi wala nfunya nnyo business opportunities like opportunities ezofuna obusomesa kubanga senga nga yaŋŋamba kubanga namaana ne mugamba amazima nemugamba senga the fact is samga nti bazibba namugamba the fact is saasoma naye I was paying your school fees zewampanga okitegeera kati senga naŋŋamba enjo genda oddemu osome era abadde akiŋŋamba nga genda oddemu osome kati ekyeyo agamba nkutwala kukola mulimu ki e Canada yaŋŋamba agenda kuntwala kukola mu supermarket yes n'omugamba nti okay n'otandika buyinga idea era nga talina kifo kya kyonna kyansangamu ansanga ku ssomero yavuganga najjanga ku ssomero nze simanyi oba yakozesanga board oba yakozesanga kine obudde bwe twakiriziganyanga yabukwatanga what a time yes she's good at time management sibyakuwaayirya bino sibyakwonona linnya lya dokita nedda kubanga singa nze avuddeyo nencomplaininga era mwandigambye akakana kalimba tamwesibako kubanga era gye tubadde kubanga saa zino tuli ku poliisi y'e Kawempe people have been saying mbwoba bamuwaayiriza kyogamba buli omu awaayiriza nnyabo oyo abadde atugambye ntugamba mbu simanya mbu yawako simanya yakwako ne mu office ya Museveni like ali mu kwonona linnya lya President Museveni kati oyo omuntu bwatyo bantu bagenda kuvayo batya bagambe nedda balimba tasimufere kati otandika otyo mugenda mutya mu transaction y'okujjamu akasente awo njagala anti nze weyampa essuubi ne mukwasaako emitwalo 5 yagamba ogenda muwa mmeka yali aŋŋambye obukadde 3 3 million yes era kyenkana zaawera kubanga sigamba nti nno oba namusindika ava mobile money nedda sijja kulimba namuwa ssente mu ngalo talina any written document kati awo era if I'm to complain nino complaininga mpolampa kubanga sina bukakafu nti nazikola ki nazimuwa nenga nazimuwa kitegeeza tewagendako ku office gyakolera sigimanyi era bino mpulidde epya simanya internal affairs simanya embassy nenge ezo ssente yali ansuubiza nti agenda kukola ki agenda kumpa passport kwanze by that time I even had no ID nga sijina identity card kati ngoba olaba oba oyitawo nga onagamba nti nno waliwo gye basasulira mu banka ne ba sent agent bazze kati oba ng'onomulanga sent agent express okitegeera kati otegeera ddi nti awo omukazi ono alaka yakkuba bukubi obuuka ddi kakati nekyembadde sigambe mweyo process y'okwogera omanye omuntu asobola okuprovinga n'asooka n'akusiga ekifaananyi n'akikuteerawo noyanga dda kituufu n'atwala n'ennamba nge nange n'entwala n'eye n'enkyoko ng'eyitamu naye kati myaka 2 emabega n'ennamba nagisuula sijirina ennamba yange nze nga zibanga tesaawa zino nana nnamba mpya okitegeera n'ennamba yabula neye sijina era by the way ne mukama ono ndowooza alaba abantu people pray and prayers go through omukazi onze madasa amawulire myaka gyange era obo gyanze ndi waabuza nnyo KBS tebalagako mawulire KBS ndaabuza nnyo Top TV ndaabuza nnyo TikTok byokka nabadde nkyusakyusa kwe kugenda ku Bukedde nze sengange yali alaba amawulire ewaffe nze nga saamawulire kubanga tesaawa zino saana sengange nga mulabako ngamba Dr. Namatanza Elizabeth
nga mumanyi kubanga kati ye nga yayinza okuba nga tajjukira muntu gwe nga gwe kinnoomu n'ate nze nasisinkana omuntu omu ate ye ayinza okuba nga asisinkana abantu bangi nze sisobola kwerabira kifaananyi kye omukazi w'omulaba omuwa ekitiibwa kye yes abantu bafera naye tosobola soka namusuubizamu era abantu bonna abazze wano era obalaba omuntu omuteekamu obwesigwe n'ogamba yes naye nti mwennyinaze visa ze Canada zirwayokko okitegedde ate aba 2021 waliwo backlog ya covid abasinga visa balina backlog nene abasinga visa zaabwe zalwayokko lwakuba nti process yammwe gye muyitamu temugenda kukola ki temugenda kwembase ate nga ogendayo ne bakujjako ebigalo okitegeera bakujjako ebigalo tebakujjako tebalina kye bakola kubanga nze yali ansuubizanga mu weeks nga bbiri n'agamba mbu ate tugenda simanya mbu nga bino byonna biwedde ogenda kuba okola ki ogenda kati ebyammwe biraka yabayisa ku embasi endala naye embasi nze gye mmanyi eye Canada ogenda n'okola ki in person ne email bagikusindikira n'ogenda n'oteekayo ne bakujjako n'egundi ne bakuwa n'egundi ne bagamba nti ojja kudda okole ki oleete passport yo egende bagiteeke ku DHL kitegeeza process eyo si gye mwayitamu kati ebibyo biraka yabayisa ku embasi ya walala okitegeera kakati mwannyinaze gwe kikyoyagala kuba olinga ndaga nti tolina biwandiiko byonna ng'omukyalo omuwa ssente era sibirina naye kyenjagala kubanga kati sisobola omanye eyalumibwako omusota newalaba omuguwa akola ki agudduka ekisooka nze saagala bintu byagenda simanya Dubai simanya Qatar okitegeera manze n'ebintu byogenda ebweru era yangwako bugwi yantomera butomezi nze ebyogenda ebweru ninakyoga ntunudde ne mu kamera sikyabyagala wabikoye lwaki obikowa togwa mu maanyi nabikoye waba nedda ssebo wabikoye nabikoye kyekibikoya nga katoledi banfeze ate tolina gwogenda gamba tekirobera mwana kutambula tolina gwogenda gamba 100% akukkiriza kati banna abali eyo bawa bubaka ki bannanga abali eyo obubaka bwembawa mulekerawo okukola ki okubeera nga muli bakyamufu nnyo okuba omuntu akusuubiza n'emyaka yanyo negikulimba olabire ku myaka omuntu ekisooka oba muwa ssente mulina okuba nga musukka abantu nga 3 ate alina okuba nga ebintu ebiri mu buwandiike yes birina okuba nga biri mu buwandiike kubanga omuntu yenna neoba ogambye nti nawola gundi ssente agenda sooka kubuuza oyo mwawandiika kitegeeza ne invitation tewagirabako nebanaye ngenda funayo obudde abantu mbayisizeemu ku process y'ebintu bino ensinga Canada UK America tujja funayo musomo ndowooza mulamba abantu muve mu kubafera obanja milioni meka 2.3 ne passport yagina S7 all right mama jangu kwegamba ebintu bingi katusoke tukute waliwo victim omulala naye ebintu byaddala bannange naye ng'ebintu tebitegeerekeka bulungi gwani amanya nze nva nnungi Victor Kebe obeera wa Victor Kebe beera Gayaza Sebo Gayaza side ki ku Mwenda okay kyekikuleese wano ekawempe ku poliisi ekindeese kawempe ku poliisi nabadde ndaba amawulire ga Bukedde TV ag'okusaawa 4 ez'ekiro naye ndaba omukyala eyanfeera Dr. Nabatanzi nga abakomplaina abalala bagamba oba wabbibwa jjangu ekawempe okole ki oyambibwe oyingira otya mu ddiiru eno ekusangawa ddiiru eno nagijja ku mukwano gwange ng'ayina omwami ndowooza oba baali beeyagala ebyabwe naŋŋamba omwami oyo ayina omukyala atwala abantu e Canada naye oteekamu ssente entono ono mukwano gwange bambi yafa n'okufa
kati ne muganda naye Canada nga bagamba bagendera mu milioni 14 bono oteekamu zemba mukanyiza nazo gwe wotuuka eri n'omusasula mpola nga wokola. Okay. Kati nze nali sirina sente ne muganda ekinene nsobola okufuna obukadde 2 miliyoni. Ne muganda naye ate nazo teziriiwo saawa eno kozi nga njogedde ne maama wange n'abaako ne kyayiiya. Maama yalina poloti ye ng'agitunda nga tufuna sente. Kati nga nzira ow'omukwano gwange ono nga ankonectinga ku mukyala kuba oli omwami gwe yali abeeranga naye yalina ennamba y'omukyala ono. Nga bampa nnamba ntandika kwogera na mukazi namusangawo mu tawuni ku kizimbe ekimu. Nga mutwalira sente nangamba oyina passport ne muganda sirina passport. Kati passport naye bayeetaaga ki sente. Nangamba ku zino zooleese ojja kunyigiriza onoonyeyo akakadde akaki akalala. Ku milioni 2. Ne muganda nga sijja kusobola nanga katugenda kola utya kozi ne mugamba woba gwosobola okunteerawo nze naaba ngenze nja kusasula mpola. Nanga kale tewali buzibu kati ebisigadde byonna bindekere nze nja kukubira onsange ku internal affairs tandiko processing ki ebintu. Ne ku internal affairs abeerayo. Yatugamba ayinayo connection ayinayo abantu be. Kati nga ninda simu omukazi nga takubanga ne w'omukubira takyakola ki takyakwata. Ebiseera ebyo ne nfunamu obuzibu gundi national ID yange nali mu town omuyayi nanyagulako baaga. Kati ekirungi nali ennamba ye ngiwandiise ewalala nga sina ndaga muntu line bagitutte kyo okuzzaako eyo line gye nali nkozesa kyali kizibu. Kati mukwano gwange yampandisiza line nenziramu nenkuba ku namba yo omukyala ono twogera mu mwaka ki 2021. Kati nazaala n'omwana agenda myaka 2. Wabivaako n'ozaala n'omwana? Nembyesonyiwa. 2021 lwagamba akutwale Canada. Antwala Canada. Kati munnaye wetwadde ku mawulire kwe kulaba nengamba omukazi yo yakola ki? Eyamfera. Kwe kujja wano. Yagamba akutwala mu biki? Conference kukyala kukola. Yatugamba tuli bangi tujja genda mu ngeri ya conference. Naye kuyita mu conference oli yamuyita mu kola. Naye mbu bajja tuwa obutuuze bwa myaka 10 bikoze bitya. Kakati watwala obuvunanyizibwa ne mugendako ku embassy ye Canada. Eyo yote tutuukanga nayo. Temwatuuka ku embassy? Yangamba byonna mbimukole ki bimulekere nze ninde simu kugenda eri kufuna passport ekidira kijja kuba kyakola ki kyakugenda nga nange kyenninda. Kakati passport ye agirina gwagirina? Nze sigirabanga nako kuba sigifunangako ne ku internal affairs sigendanga oko. Naye ebintu bino bannaye kati gwoyagala ki? Nze kyenjagala Mwami Museveni atuyambe kuba oyo mukyala ye mu kutubba atugamba mbu yali president advisor tine office ya muzaye ekola ki mumanyi. Tusaba Museveni atuyambe abantu bavumaganya erinnya lye babbira mu office ye. Nze kyenjagala bagamba yali president advisor kuba mbu yakolako mu State House. President Museveni mbu eyali omukozi wo eyali omukozi wo ba mukozi we? Kati fe yatugamba mukozi we oba kati simanyi oba mukozi we oba si mukozi we sikitegeera. Naye fe mu kutujjako sente yatugamba ne State House mumanyi tasobola kubba sente nga w'omulaba mu butuufu mukyala mukulu n'enjogera yalaga nti mukyala tasobola kubba. So akava mu capital chicken kakati ate tugudde mu bano kati webuuza omuntu w'okugulawo ndi yagenda kola atya. So bannange bekikwatako ensonga zino bannayuganda baabano bakaaba yo omwami wali omugambe nti ogenda twali tukikanyizaako naye nga
Ino naye sologwawo ng'omwami wali tomubuulidde. Nali mugambyeko naye nga sigenza in details. Naye nga mugamba olina byogoba. Kuba tubigobeera mu kasi gundi. Bagamba toyogera. Kwe kiri. Kyewali okoze. Yesebo. Kati oyagala ssente zo. Njagala kange. Ebyokugenda tokyabyaga. Sina gyendaga. Mbeera Ntebe. At times mbeera Kampala mukadde naye mbeera Ntebe. Era abantu bonna bajjanga Entebe nga bajjanga mbagamba mugenda naye duration Canada ebintu birwawo. Nze I don't belong to any company. Era bano bwe balabanga ngenda okutwala abantu ebweru ne bagamba baagala nabo bajoyininga eby'e Canada.